linda oloze enkuba tunagirinda erigwayo naye nga mugamba kyamanya n'eddoboozi Technocrat Tamale mirundi Junior enkuba etonnya mu ggwanga lya Uganda naye tetujja era girinda kuggwayo naye mbaagala nnyo mbadde embuzi ennaku zino essimu yange baagibba bannange mwenna ababadde bankubira ntwala obubaka buno essimu yange baagibba so siri ku mutimbagano essimu yange baagibba naguze empya so abankubira nga temunfuna nyenda kubawa ennamba endala naye eribbi eryanziba essimu yange nyenda kukuloga kisajja gwe wabba essimu yange nali mu jjaamu nga nzira ekyengera essimu yange n'ogibba n'ogitwala banna essimu yange baagibba kyova munnoonya temunfuna naye ku vidiyo eno waggulu nyenda kuteekayo ennamba yange empya wadde eri nja kugizaako wiiki ejja so bambi mwenna abankubira nga temunfuna mugira munnoonyeza ku nnamba eyo naye eribbi eryabba essimu yange bwe sitakuloga kisajja gwe nyenda kukutta nobba essimu ya Technocrat you steal my phone so agabbi mweddeko mu Uganda naye ng'essimu yange bwetyo bwe yagenda so ekisinga okunnuma nudu ze zaalimu naye ababbi luyale essimu eyo erimu ebintu bingi nakaabye kyovula mbadde embuze nga nkyakungubagira ssimu yange my phone was stolen naye era naguze endala naye era tebisobola kudda so tell a friend to tell a friend ennamba yange eri njagizaako wiiki ejja nga ngikoze replacement eribbi bwerityo eryansoberera mu mmotoka nga nina gwe njogera naye ne ligikuba essimu ne ligitwala so bizinesi zange ebintu byange byonna all of them bwezito bwe zaagenda naye ng'ebintu bingi nje badde bitambula MC Cats bamugoba ku stage nabagamba omanyi temumpuliriza ne mbagamba nti buli alwanisa alien skin beera ng'olina kyofiirwa tosobola kulwanisa alien ng'olina kyofiirwa ekintu ekyo nakibagamba era nagamba MC Cats bajja mugoba ku stage mujjukira njogera ebintu temubitwala serious nabagamba nze nalokerawo okulwanisa alien nembagamba nti mwenna abalwanisa alien skin nabibagamba wano you don't take me serious Cats namugaba bajja kukasuka ku stage Cats namugaba bajja mukuba ebinnyo babijjemu nabagamba tusobola kulwanisa muntu insigwe eyagala nabagamba tusobola kulwanisa muntu ng'abantu bamwagala alien skin ajja bakozesa ensobi nze nengerera wala am I intelligent nabagamba mwe ba MC Cats mugenda funa ebizibu tosobola kubanga oli MC ate ngo kati kyoyagala ogamba nti abateeka sente mu bivvulu basobola okulondako ku alien skin ne Cats era bajja kulonda alien kubanga yaleeta sente kati Cats nammwe mwenna mu kitegeeri tosobola kulwanisa muntu aliko favor Cats bajja kukasuka Cats oli mulwadde sirimu yakumalayo dda Cats lwaki towumula lwaki tova mu ntalo n'abantu naye Cats ojja kukozesa abantu ensobi omuntu akasuka ku stage okaliraawo bulandi ogitta Cats kati Cats todda ku stage ze batakuyiseeko nagamba Cats ojja kufiira mu firimu eno tosobola kulwanisa alien skin right now kubanga yakola sente nze nabivaamu nabagamba nakibagamba wano mu vidiyo zange nembagamba tolwanisa alien skin ng'olina kyofiirwa alien skin yeetaaga abantu who have nothing to lose naye kati oli presenter ne stage tebakuyise kakasi oyinza okusanga babadde tebakuyise abantu baagala alien skin gwa oli awo banyumiza bibozi why don't they slow yawe era DJ Nimrod yakutunu gwa Nimrod bamukasuka bwobanga ogula olutalo ku bannansi waliwo omuntu gogulako olutalo ng'ogula ku lutalo ku bannansi gye bayita Uganda toba na mirembe Cats yaggula olutalo ku muntu omukyamu oyo omwana alien skin nze kyemutyako siti alien ng'omuntu naye abamugoberera
Omanyi osobola okugula olutalo ku muntu omu naye ng'ogudde olutalo ku bantu 5,000. Nze Jonia bwe neekyusa ne neefuula manya there is danger ahead. Yesukola nko kintu kya bussiru. Nabagamba twalwanisa alien skin nga tetupimye. Those are the repercussions. Era kati webaze Katonda nti bakasuse bulungi. Omulala kasuka n'okala. Oli obayingirira alien skin yaddako kyekabadde kikuleeta. Lwaki tewaze bifo alien wandizenga amaze okuyimba ebbugumo lingi hit up. Abantu basasudde sente ze balaba omuyimbi kati ekyadde kikwogezanga member of parliament kyeki abantu bakoowa. Ne lwaki temutulako ewammwe kati emyaka gyejo gibawuubidde akatambala exit the industry. Your masters no more. Kati somukanyuka ku stage kikulaga generation kati mpya. Kati waliwo oyo yatuuka nga mu butuufu toyinza mukasuka ku stage kati bamukasuka. What does it show you? Temwa investinga. You have failed to invest kati gawa biwumula. This is now time. Ba MC kati mbadde mu industry emyaka 2 start exiting the industry. Osegera. Abantu kati abaliwo bapya temukkiriza mazima. Alien skin yaliwo. Atajja kujja nababe. Nga nammwe entalo z'ababebekulu ba Bobi Wine we zaabaleeta. N'alien skin naye ajja ne bapresenta babe. Emyaka 2 social media ekyuse kati. Aboogera ensonga balala. Politics yali wabukusiba masuuti ne mutula mu tokosho. Leero abaana boogera ku byobufuzi nga balya miyembe mu buti. Politics tekyaliko mbuyambala essuuti simanyi olabike simanya image. Leero bannansi babyekwatiramu ye revolution Bobi Wine yaleeta. Buli omu munnabyabufuzi atunda engoye munnabyabufuzi atunda amayuni munnabyabufuzi. Everyone is now a politician. Katikati sekyo kibayigirize. Nakugamba tuve mu lutalo olwo mwatubazisa bubi. Nenge ekyokasuka muganda wange MC Kati kyo kinnuma naye nabagamba. Nembagamba buli avumya alien skin ojja kisasulira. Nga alien skin takutte nako. That's what they call public. Public kasite kuli jekitinga. Nze Tamale tumya public jedda. Nti abantu kati bali kuki nange jenzira. Nze sifirwana na muyaga. Alien skin is a storm. Va mukubo. Muleka yimbe yalikaja kukakana. Alien skin alinga mata. Bwe gabimba totekayo face gajja kocha. Alien skin alinga buuji we butokota debbali. Kati atokota. Omanyi kati ebintu ebyo bye mwerimbika mumbu mbusibanyanze kati banankwatako bandabe. Kati bakasuse gwanga teryatambudde. Okay, you were thrown away. But parliament yagaddewo. Mwina self importance ye baleetedde obuzibu. Okoze ti muli bakitalo. Alien skin yadda ku stage okutta omuzindaalo oyasama. Wabadde obagamba biki kati byotatugamba ng'emyaka 2. Gwe DJ Maso omulabawo. Ono mukwano go Loja wamulabyewo. Kasi tujeko olugezigezi. So kasi debali. You are sick oyina ebizibu. Vambayaga. Ebyo genda eri mu Serena. Jojo ya testing 1 2 ismem sikas aba Serena be bakutegeera. Bano basasudde sente zaabwe bazze kulaba ainaka kayimba aliyeni akamuletera nsaba busabi nkube pate mama nsaba busabi nkube pate akakayimba aliyeni kajjanako basaba bakuba omuziki okutte microphone. So mugana ange musikati waliwo entalo z'olwana. Defeat is not a weakness. Okuwangula si bunafu retreat. Nze kigamba nnyo abantu tolemera ku kintu. Nze nakuba alien skin siri muddira mu week 2 waba teyagwa nze yali omusiru. Abantu abamu kiyige. Defeat is not a weakness. Kiriza n'Amerika ekola ensobi teyandigeze mu Afghanistan. Even superpowers make mistakes. What about people?
So kati ekyo kituyigiriza abali mu media nti bwe tuba tuddamu okulumba omuyimbi, let us have facts. Kwali eni skin twali bakyamu, we were defeated. Era nina TV gye manyi nnyiniyo yaganye ba presenter okuddamu okwogera kwali eni. Akitegedde kubirako Mukama engalo ez'amaanyi. So n'olwekyo my brother cats, being defeated is not a weakness. Those are the repercussions. Bw'owangulwa olutalo cats abantu adde bakwagala. Era nga mukola nights ne mujjuza ku cats rongi simanya wa ku fame. Cats, you were a brand but you made the mistake. Bakuyingiza mu lutalo olutali lulwo. Nze nendulaba nendi treatinga nze Junior nebuusa manya nti ono w'amaanyi nenzire ebbali. So ebyo nga nina program gye nakoze ne Kaye wisdom Kaye mukwano gwange naye nze bakwano bange tebafuga mutwe gwange. Abantu balina ekizibu oba mukwano gwe ayagala afuga omutwe gwe ogwange. Guno omutwe gwange teri agufuga. Nabadde ku program emu ne Kaye wisdom nayagala okumpisaamu amaaso. Kyesitakkirizangako. Nze tewali muntu gwe mbeera ku show nayagala okummanyira. Awo omukwano guggwawo. If I respect you, return the respect to me. But when I'm making my submissions and you want to show me that you nerote osige ekifaananyi mu batulaba nti omanyi nnyo okusinga nze, I can't accept that. That's a lie. And that's no. Nze abantu bambuza Junior lwaki wayombye ne wisdom. Nze Junior am very quiet. Kutokosho zembeerako. Era boddayo n'olaba nze program ze. One, nina information, I'm very informed. I do analysis. So, bwembeera ne program ne wisdom Kaye ebiseera ebisinga nsirika. Not because nti buli kyayogera kiba kituufu, but as an intellectual I choose to keep quiet. But I cannot allow any person to come on a TV show bye mukola. Otudde n'omuntu otandika okumumanyira omubuuza ebibuuzo bino wamanga. Gwe, ebyo byayogera bifu. I did say that for you. You can't be on the panel, then you start telling the other person to byayogera bifu. You can't be the judge. Wisdom, you can't be the judge. You can't be the moderator in the same show. I can't accept that. Era wisdom twatugenda kuba ba mikwano, never do that again. Nze kyazijeko Waya wavumye taata wange. Mbusibanya musibaya yene bebekulu bekomba amataku. That's what you said. Manyi wisdom oyogera nnyo naye teweewuliriza. You talk a lot but you don't listen. And that's a bad character of any talker. Bw'oyogera nnyo sooka olowooze by'ogenda okwogera. Nze what annoyed me in that show, actually twadde twogera ku bebekulu. So Kaye ya pretendinze nga amanye nnyo bebekulu, the way he does. Yefuula nnyo amanyi abantu, gundi mumanyi, manyi maama we. Okumanya maama w'omuntu tekikufuula nti oba omumanyi. Bakiyita familiarization, kamanyiiro. Nze, nyende wa genosale, besiba abajeno ne babagobawo. Nobody needs that. Don't tell us, buli omu agende wa genosale. You don't have to tell us, even what you converse. Let omutwe gwo kutokosho, talk your things as wisdom Kaye. But don't include the names. Nze nkola bwenti, we all go to big offices. But kati bibakwatirako wa. Kati bwezia ne bagana nabadde watu njeno bibakwatirako wa. Of course, some conversations are personal. So, I got annoyed for the first time. Era netondera abafani banga. I'm not always like that. Mbera nnyo composed. Nga ndi ku program ezo. I disagree ne Kaye yabadde asuse wakoma. Kasita yayogedde ekyo. Sibaya taatawo. Sibanya ne bebekulu. Sibaya komba bichi. The way he does. Because mumanyi. When you defeat him intellectually, atandika kuvuma. I can't accept that. I cannot. I'm a firebrand. Oxidika sibu enough. Segera. And you can choose to be my friend or not. The segura mekwano. After all, tewali muntu wa nombo mukwano gwa ngampa. You see, as a junior, I live in isolation.
Era nakigamba ddana abayimbi. Nze teri muyimbi. By the way abayimbi benalinda byeko physically. Musicians nga namulabako physically they are only 4. Chameleon, Eddie Kenzo, Spice Diana, ne Shiba. Abalala sibalabangako. Mpozi ne Brunoke. Tosa na believing I have never met others. And I don't wish to meet them. Katiba Ampechi. Nze siriyisima. Mbu, sibanya babo munyonyo, sibanya baba nowa. I can't. Bebe Kulu yajja ku graduation yange ng'omugenyi omukulu. I know Bebe Kulu is like a father to me. Era bwe musanga tunyumya. Because Bebe Kulu are real. Ajja kugamba ekintu nga bwe kiri. Neze sola genda ku birthday ya Bebe Kulu. Kati nyendeyo ngani. Nze sigenda ku mikolo gye batampiseeko. If you don't invite me, I can't be there. Nze mpagira nnyo Shiba. Bakola show wandabayo. Me son of Mirundi. Mbunkwata omuzindaalo. Hello, testing 1, 2. Kubino bye bakola ne Cindy. I'm past that level now. Bw'oba oyagala bana Uganda bakumanyire. Be everywhere. Be everywhere. Ye ntandikwa. Kandi nze Kaye namubuuzaamu ebibuuzo byabadde bitono. Namugambye ovuma Bebe Kulu. Ate ku pate ye wabadde okolayo ki? N'atabuka. Ne mugamba Kaye ovuma alien skin yakola ki? Tewali. He didn't answer the questions. Yatandise kungamba Junior sigenda kuddamu kola naawe show. Don't do them with me. What do I lose? Nsula wo. Sa wisdom roza ni mukazi wogwe. Man, nze siri bali be mumanyira. So aba Mr. Bean. Nze I work. I'm a pay of the minister. You don't come to lecture me. Eh? That you not do program with me. And what do I lose? Don't come back. Don't come back, idiot. You think nze ndi buno obuvubuka bwammwe. Everybody knows if you want to deal with me, you respect me, I'll respect you. Where there's no respect, we can't be friends. I have lost friends. Nkoko kunyirira. When I look at these boys, you know nothing. You pretend to know. Then you want to lecture me. Go manyegwe. Do you know what I know? You don't even know quarter of what is in my head. So how can you give me what to say? Namugati Bebe Kulu. Bwaba kumibwa military police. Chiba chitegeza commander military ye yagamwa. Because okay, the army, the commander has to know. Omuntu atasola separating a UPDF and the military. UPDF and military police are two different entities. Much as it is in the army, wasobako subset. Counterintelligence police, CID police. It is police, but in different sectors. That's what I was telling him. But I know him. You see, when you open war with illiterates, they can't get what you are saying. Counterintelligence police, not different division. Antila yotie kola bilala. CID kola bilala, but all is police. So I got and the military are two different things. And the military police and UPDF, much as you see the army. But the problem we have, and I'll never buy, let me tell you, wisdom kainga bwe wagambi. Togena kudamu kola program nange tokola. I'll never do any program with you. Okay, let us see who will lose. After abusing my father, katatanga badomu vumirachi. That's what annoyed me. Eh? Mbusiba ya tatao, walabe komba mazine matako ne Bebe Kulu. You said that. Because you talk a lot, you can't even listen to yourself. Kat you are the victim. Nze tebanza nyisa wisdom. If you think you can play around with the sandies, noba manyira, noba vuma, that will be the last time you are talking about my father. In your stupid conversations. Fetulia kubu shares. We don't eat family yangete. We are professionals. Ninabaganda bange ba lawyer ba doctor. Tobalaba Nkoko social media. In fact, in my entire family nzali ku social media. So don't put us in your loose talks. And then you pretend you are the victim because you are afraid to answer questions. Next time mubanga wisdom ojoku debating. Come prepared with facts. Ovuma Bebe Kulu ate wabadde ku pate. Kati wadde teyagala nchogereko. Being your friend doesn't make me to defend your choices.
Bwoba wasazeewo bubi nogenda ku pati ya bebe kulu atenga omuvuma atenga wemuke project top full sacrificial lamp ntize yakyogeddeko nze mubi. That is hypocrisy. Obo buli bwangu. You can't play hypocrisy on me. I'm a brand, my brother. If you don't want to talk to me, katoba don't patch. Nze saa kumanyira nabaga no kumanyira. If you want to work with me, work with me. If you don't want, go away. See now on middle ground. Tize komba abantu matako. Mbwe, please, be with me. Go away. So what will I lose? I'm telling you, the son of Mirundi, grandson of Yohana Mirundi, just say, Guya. Useless. Ategwe Saimo, what the more kupita? Pitana bantunga bantambi. Amazafu matata wange. Then you pretend that now mbonyize nyo. Don't be a hypocrite. If you chose to go to Bebe Kuru's birthday, live up to it. It was your choice. Zerede by the way, njogera kona bwogezi ntina. Hey! Ewa Bebe Kuru. Ka Bebe Kuru. Anyway, let me keep quiet. I don't want to involve other people, Chintu Chibi. So, those who are worried that I lose nothing. Say that if I make one. Say Guyansi. So no, Rachel, I never did anything wrong, by the way. I just asked him wisdom, alien skin, yakolachi, nemoboza wisdom, natandiko kuyomba, ngabga kola. Ngabga manyira balala. He's a manyira as a junior. Tosobola, you can't undermine me. Even more powerful people have tried it, it has refused. You cannot undermine me. And you go and scratched. I will scratch you. I use everything on my disposal. We have fought wars with generals. And you bring these young kids here. I'm a different person, by the way. Atande so kupito mwana. Am I your kid wisdom? You wait a season, everybody began also make comments. Everybody was like, but you guy, you come to a panel, you don't want to answer questions. Zabitu byangesibi yakulekana. Era ze munda bakusho. Nsirika nendeko muntu na yogera. I wait for my time. Yogera china yogera chino. So I'm sorry that I got annoyed. I got angry for the first time actually. Nanze nsirika wama omunagamba sibayaze ne mutabani wa genocide. Of course, waliwo muntu ebintu yayogera. No, obaso sechiroza nga kyogera. Okay. Kati kubizibu byonna genocide byayina. Nago okulaba genocide okimanyi gwe. Okita kyangu. Do you know how busy he is? Zena kalaba genocide mirundi ena. Do you know getting an appointment with him? No, mutraveri. Sibayaze. Chimu bibiri. Genocide. Man, you can't put that nonsense where I am. Bitobi yogera nganga ndikusho nawe. Muyogendo bigambe bali bakabata. Sibaya ba Mr. Bean. When Technocrat Junior is on the show. Don't bring that nonsense. Shani nabaganda bange ba maje. Who cares? Whether you have Amudi brothers. What about people who have fathers that are genos? So tetubagamba ko. Man, waliwe ebibozi byesagala. Ebibozi bisatu. Wemba wendi tobyogererawo. Echisoka nine mundu. If you have a gun, so what? I'm stayed in a bar. You come to no letter violence. I put you where you belong. The tombuli da bulie bya kisiru. Ebyokubiri sibaya mbu mbuzedaba genocide. Okay, you meet the general. Everybody meets him. He's a good man. Why do you use his name? Into your stupid loose talk. I nanyeze money, including my father. Wobonjagaza obuzibu. Talk about my dad when I'm around. Nachibagamba da. Nze wisdom siri bano bafulu figure bomanyira. Basendi. Manyira novuma. Sendi yakubuza ekintu kimu wisdom okolawa. You refuse to answer the question watandika muvuma. And yourself an intellectual.
Omuntu, I have been loyal to you, Wisdom. I have supported you. That's how you treat me in public. Hekwanjo gedde ku Bebekulu. Bebekulu manye coach. What do you know about him? Okay. Wisdom, do you think Bebekulu loves you? Ngomala okumuvumecha n'omusanga ne mwogera. Bebekulu yagobe yekolera. Omwana wa struggle mu Uganda. And then the no people bakulaba nga oli naye. You think people are stupid? Don't next time, Wisdom. But what will you talk show? Don't undermine me. The kind you get into young or before the public will tell me, not you. But you want to control the debate. You know nothing. A person in the form I'm around Otandikezo lying. Sign Nabaganda Bange Maje. Simanya Katizebio Bingamba Junior. Can you tell me that stuff? So I got angry. And I don't think we shall ever even be friends again. If you can undermine me. If you can undermine me, Wisdom. I don't know, I'm just sitting the job enkola. Because me, I keep quiet. I look at these boys. Nenga. Njogere byandese n'entambula n'ennyira. Because I chize tonda bakuma TV. Do you see me on TV? I say, basagala nsoka buuza producer ani gwe nyendo debatinga naye. Segera. So I say akono nabudde. So Wisdom Kaye gwe wabyeyogeredde. Mbute tugenda kuddamu kola show. Yes, there will be no show. Yongerako na kino, you'll never see me again. Don't even call me. Ndabe kye naafiirwa. Wamanyenda kubeera Dubai ne Donzera. Nzija ku birthday ya Donzera. Okutobanga 3 paka nga 10. Ngenda kubeera Dubai awo. So abaana be Dubai tujja kubakalo kasita fefe busi mujje tunyumirwe. We have fun. Ati mwagamba dda mbu simanya mbu Uganda sisaranga boda simanya saranga busi. I don't move for fun. Siri levuza mbu nkyanoonye emirimu. Nyende Canada nkole yoki. What do you want me to do in Canada? I don't move for fun. Mbu nyende nekubye ebifaananyi. I move for money. So temujja kundaba maka gammwe. Mbu Junior mbu jangu osule mu ntebe zange. Why should I be a burden to you? Omuntu atafunanga mulimo. You don't know how people you become burdens ku bantu bebweru. Omuntu alina kalumu ke katono ozeto ina wosula. You are inconveniencing here. Ebweru buli kimu bakibudgetinga. I cannot. I'm a technocrat. Nswala. Nje kinga nnyo kutambula kuswala. Ninamu dignity. Nega kati enyonyi nja kulinnya Emirates. Wenyendo okusasula hoteli bagisasudde. Se 5-star hotel. Then I can come. Naye nyenesula ng'omugoyo. In the name of going to Canada, I'm not that type. Ye sente mekezo. Ticket ya $1,500,000. Visa solo gifuna mu ministry. The permanent secretary rice, minister natekako omukono, negena mu foreign affair. You are given a visa within even less than a month. Kakati nga Junior nange bandaba. Nzize Canada kusula mu ntebe. I can't. That's not me. Munsoba mu bye werekeramu. Noba mu wamache werekeramu nugane. Ekyo kyo sinatuuka kukikola. So invitation muzin syndicate. Kati akusuza ate yakubira abe Uganda. Oboli awo nga penga ze. Junior tewasula yewoli mu ntebe. No, I have worked for my name. Sina malo. I will travel when time comes. Jine myaka je tuli mujja kola. Mukole. Uganda enyumo ina sente. Omuntu alina omulimo mu Uganda. Ngofuna omusala ogwa buli mwezi teri kikutwala bweru. Ebweru teri kiriyo. Abana Uganda mwejje mu that poverty mentality. Ennyonyi is a mean of transport. Nga bwolaba water transport. Waliwo omusajja mu Argentina atambuze endigaze mu nnyonyi. Endiga. So mwejje mu amalago. Ninye ku nnyonyi nga bwe mugendera mukoma omuli banaku. Abalwali nnyonyi emirundi 5 banaku.
basabiriza bebaleka kati obo kimyeyo ki stop loitering emyaka gye muni mujja kola settle down omanyeti kati kire kitu kyenkola kankiremereko goroza siga twali tutagana wakagenda nze ministry mazeye emyaka 3 I have land titles now I can move am land road nesi yana kola ku kino ne temwagala to do something for longevity kyekibasumbu abana Uganda buli kibo kikwatako no kirekawo nogezesa ku kino be in one place do one thing oje chifunamu ne uli agundi ageze kati bagenda kinyuma ba YouTuber bagenda tewali kibajjayo YouTuber ngabwe yageze era akomona akasenya kamu nonga nego vabweru ngananga ali Uganda musingo kunyiri why do you waste time choka eriye bweru je muvudde babogerako oyo tanaba maso why do you inconvenience people so sejja kusuka wano mwebraba